Kampala ran to the KCCA premises, and a group of officers led by Kampala Metropolitan Police Commander Joseph Bakaleke started a search for him. Just looking for a criminal who littered the road and entered into here, but we have failed to get him. Abakati balina liboni tulese liboni bakubisa ngo walero mukuru wakati balabenga bafuna ku liboni sasa nya liboni ababaka bakubisa ngo walero awa MPs onatubaleta kukiriza emyaka musanvu n'ekiri mitse kukiriza bazisange ku interest tubatege conference olyo watenyi liboni bamemu piba fera sarofuna ku liboni lero atafuna luli olwalero wafuna liboni ino kisembayo Bannakawempe yongera okubategeeza nti ensonga ya Kawempe North timukyalinamu obwesige ekintu ekyo sisinza kukisuula muguluka kubanga osazeewo weerabise naffe ate twegattako mu nteekateeka ey'okukulabisa. Lwaki abantu bagamba nti naawe walya dda? Kakati abantu abagamba nti nalya ndowooza balina bubeezi kikyamu. Eyalya tabanga Seggirinya, eyalya abanga Full-Figure, eyalya abanga Ashbaga n'abalala abazze balya. Ashbaga naye yagambye baddenga bamugamba mwe abantu mbu yalya nga bamulumba buli ssaawa nti yalya. Anti ashuka okuvaayo kati naawe olabika ogenda kuvaayo ddi? Anti nze sijja kulya because ate nze ndi mukambwe nnyo kuba babalidde. Nze bwe ndiba wakulya ndirya Kyagulanyi president. Nze njagala kulira. Nze okulya kwange nga Kyagulanyi president. Nze nindiridde Kyagulanyi akwata entebe y'eggwanga Uganda. Tuliro. Bali baba mu lwali naye baba banyumisa mbuzi. Manyi Seggirinya nyumira nnyo abantu. Oli anoonya naga Seggirinya tumugambeyo kaki. Tumugaye nti yalya tulabe kyayanukula. Abantu banyumirwa nnyo. Tumugambeyo nti yalya tulabe kyayanukula. Kati ekyo kyennyini ekibuzo ky'ombuuza Omubi Masembe. Waliwo akisanyukidde nti Seggirinya bakimutubuuliza. Bakinyumirwa nnyo abantu ekyo ekibuzo kimbuuza. Naye siryanga Seggirinya amuwedda era gwendiko wano. Ate mbwagala nnyo bannange. Ogenda osayininga ssente. Ate oba nsaba busabi. Ne babweditinga bweditinzi mbukkiriza. Ne bataleeta butuufu wabula ne babweditinga bweditinzi mbukkiriza kuba manya nti obukugu bano bakozesezza okukola editing ono nti nalya. Wakintu ekyo kyagwako ne ku Idamani kati yotobe najooka video nti muzaa twali tumuwasi. Ne singa babuleeta dda naye ko Buganda Mwai Museveni n'amalafuna onzobanga watesa nabo nti wa video mujjayo bya. Wekimanyi Mwai Museveni n'amalafuna Seggirinya taddamu nakulya kyaggulo. Amale ennaku ezi nga talina ebya covid abyerabira. Oba ovubidde ddala goonya oba ovubye goonya. Oba ovubye goonya. Nenge chufuto wali eto. Sisobola ate saagala. Ndi contented ku kyennyini ekitono. Ashbaga yabakosezza. Ashbaga tanatukosa. Actually Ashbaga yeekosezza. Kisooka Ashbaga yanneewunyisizza nnyo. Ti abantu bangi bagenze bakyukira ku bintu ebinene. Mu ggwanga Uganda Ashbaga kaye yakyukidde kantu akatini. Ku bijanjala ebirimu kawukuumi. N'akyukira ku buwunga. Yage bamuwadde ente muli bamawulire mububuuze nti ente ze bakuwadde ziri wabbalamu musajja mugezi nnyo ayagala nnyo abantu nga ba Ashbaga aba batamanyi ente ze yagambye okuwa Ashbaga tasobola zimuwa because akimanyi Ashbaga tamanyi bbeeyi ya nte ate akimanyi Ashbaga talina wakusuza nte kwamba nva kwogerako ne mama Nakimuli wano kamalimali ebwayise asuza Ashbaga nange waleetera wano ente Seggirinya ngenda kukubira essimu sinza kukkiriza njuza ali wano kamalimali ebwayise wano. Ile kati enkuba etonye njagala bwenva wano mpitewo ndayo bwente wamazi tegamuyingiridde mayumba mu nyumba wano kamalimali bwayise wasula omukyala yagambye nti olabe enju zange sikirizaako w'abaana naye ate ali sente
kati balamu ebyo naba abakola ki ababiwulira kati ekyo kiyamba balamu okumanya ono muwante oba muwa ssente kitegeeza buli nte Ashibaga bayinza gye muwamu emitwalo nga 10 naba muyambi ne balamu akuwa n'omusanvu musajja mujozi anza nokuwa omusanvu buli nte because tamanyi bei ate naawe omuntu atalina yadde n'enkoko mu lujja kati gwe vaa nobuuza Ashibaga ati enkoko zigula ssente mmeka tomanyi bei ya nkoko ate omanyi nte kakali kitegeeza nti balamu ng'omusajja omugezigezi bw'anaba amuwadde kinene nyajja muwa emitwalo 10 naye nga balamu